zene obudde mama kati mwe bantu bengera okuteeka mu government yange ntegedde awo kunfone answer n'ogijjayo mu ngenda kuleeta abantu mu government yange ng'abantu tebabalabangako nga tebabasuubira nti babadde gye bali nti babadde n'obwongo obungi mu bino ebintu era nkusaba wangaala emyaka gino emeka 5 ejijja lwaki oyagala mpangaale kubanga njagala obeerewo okoleko nange ogenda kwesimbawo 231 nze presidential candidate akyaliwo aliredde abeesooddemu mufunze nga abantu bali mu kunoonya akalulu kugenda kujja kwesimbawo mu 236 nze ndi mukuteekera oliredde ku 231 ate ndi very serious lino eggwanga Museveni wamala okulita ani gw'osuubira okuggyako obuyinza 231 obuyinza sina gwe ngenda bujjako kubanga ngamba gw'ogenda okuddira mu bigere ngenda kuddira mu bigere Museveni agenda kubaka n'akabbye taakawangule ng'akayitawa okawangula naye okusinziira ku maanyi genda ba akozesa agenda kuddako temuliiwo wetuli simwagala nenze mukulaba ku mazima kwotava tomwagala Museveni naye kana akabbi ati kati amaanyi eyabadde alemesa n'omukulembeze waffe okwewandiisa n'olwaleero twali tulina kubeera nateete nga tuli kusuuta mukulembeze waffe batusindise ku lwankya kulw'okuba ye ali Kololo omuntu akyalina mu electoral commission y'amaanyi weegatyo agakyusizza abantu ng'electoral commission yegenda okulangirira tugyesibako tutya nti egenda tutulangirira kati bano bamala budde abaliwo abagenda ono omukulembezeewo tugezaako thiimu empya eriwa egamba tukalonde tukakuume tukabanje kati nsuubirira essuubi ndi mu kukabanja bakyogera batya mu luzungu ebyoluzungu ngamba kuba thiimu eno oba slogan eyinza okuba gyeri mu luzungu slogan egamba tukanoonye tukalonde tukabanje okitegede bulungi kati byobozza mu luzungu mbadde njagala kubanga nakiwulirako nga n'omuntu akiwulira bamanyi ekyo kyenjogedde n'abamanyi oluzungu ng'oluganda lutono bakikwata ekyo protest vote kyekinyonnyolwa the protest vote tukanoonye tukakuume tukabanje kati okanoonya tekikyetaagisa kanoonyezebwa dda tagenda mu campaign wuliriza kyegamba agenda kutuukiriza butuukiriza mu kumaliriza naye Bobi Wine akalulu yakola ki yakanoonya dda yakanoonya era tukalonde n'abalonzi tebalina musango bakalondanga nakati bagenda kulonda kakati ekinyusi kiriwa kabanja mu kukabanja keka tulema okubanja paba president ng'alayidde Museveni ate okusinziira ku bannayuganda engeri gye bazze tabakabanjaamu eno egenda kubeera yanjawulo nnyo we banaatwegattako ne tukabanja naye we banaaba nga tebagumye kukabanja ngenda kuddira Museveni mu bigere nga neesimbyewo 231 omulaba ng'ogenda kuba gwe taakakugjeeko ensonga tagenda kubaawo nze nyina ensonga nyingi lwaki nazza 31 gwe guno wagulese abagwesobola bagugendemu kuba mu guno nnyina gwempagira olina gwewagira naye n'ebivaayo bisuubira ati nedda ekyokubeera nga tuli bantu abawagira tekituggyako ate magezi ga kutegeera kiki oyita amagezi g'okutegeera okuwagira mutima gwegwagala omuntu ompuliriza bulungi olw'ebigendererwa byolabye muntu naye okutegeera kya buntu naye waliwo abawagira ne bejjamu n'amagezi g'okutegeera ye n'alabanga buli kimu kisoboka abantu we bali wano kati nsobola okubuulira alien skin yasse omuntu owokubiri ate kati bikwataganirawa kubanga amaanyi g'alina ng'akolera Museveni gamulaga nti tasobola kukwatibwako
Agent Skin. Muntu yafudde kabi. Bamukubye ewali Skin n'afa. Teyafiira wali Skin on top dance. Wabula baamutwala oyo omusajja wa Brown. Amawulire ngayina akatambye omugenzi yakeeyogeredde ng'ali bukunya. Kazannye. Okitegedde bulungi? Kazannye. Bamukubye n'afa. Bino biyingiddemu wa. Mbuuliza biyingiriddemu wa. Era we mbuuza tuli ku Museveni. Mu kwemanya amaanyi n'owejjamu akategeera. Otegedde kulw'okuba owagira gwe n'ovaamu n'amagezi akola ki? Agategeera. Kati mu gavumenti yange abo benja okusooka okukwata. Senga basito senga mukama abayamba ne batabakwata mu kino ekisanja. Ka video kakano saagala abantu babeereeyo bagambe mbu kako kazanyo okateeke wano. Sawa. Uyo yayogera. Mwana yabye ekitoola kyane bagamba nedda tugira bishotinganga then nabagamba bamugenda bishotinga kwaki Genda nene tulaye tugenda kufangoni twatuze kufangoni nebajjako sawundi nebajjako simu yo kunkuba simu kikaki samusanga batandikirawo kunkuba mu lubuto wano kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola ayina agenda mulago omusayi gwamuyise wakutte wano bagambye agende mulago kati ani amutwale mulago wanaabeerawo naani omwana bwembaali kumanga aginakola mama yagamye mbwa basobola mbwajje ne katobuto banatukira teriiko kati okutambula tasobola esaawa zino kumuleka mu nyumba era afiiramu uli omukazi ono statement yakoze kati osaba gavumenti ekole etya alisikiri emukole kyalina kati ati mbuuzo oyagala emukolere statement ebadde yamakulu ng'ofiira omwana we oyo yenna wuuyo omulaba ali bwereere tasobola kutuula wano nga tannafa. Ekintu ekibi abantu abayina be bamanyi mu b'obuyinza bakozesa bubi obumanyi. Munaye kankubule Nurdin, tulina abantu abali mu gavumenti ya President Museveni nga mikwano gyaffe nga nno b'amaanyi nga bazito nga mikwano gyaffe ng'ate b'amaanyi nga n'obuyinza babulina nga w'omukubira essimu ogamba kijjemba ng'akuyita mu linnya lyo okitegedde bulungi naye nga w'amaanyi mu gavumenti naye munnange ng'ali hambo tetukozesa bumanye bubi mbona okulw'okuba tubayina era nabo tebaagala bakozesa bumanye bubi. Okitegedde bulungi mpulira nze abantu we bati mu gavumenti yange ngenda bakwata ngamba sibe omwana ono akulumye nnyo bambi. Ekisooka mwana muto and he was a talented young boy struggling for his future. Video nzirabye leero nga bagize nga kazi abadazina n'atuuse emikono ng'anoonya future. Mwana w'embaali Mugisu bambi kakati gwoga kale ne mubayina ebuyinza ebugisu temusobola kulwana kufuna bwenkanya bwa mwana oyo banandala oba ne Wanyoto yafudde si ye yakasooka naye agamba mpulidde emboozi bagamba nti bamunonaawo abadde atambula ng'alina akazindaalo ng'ayimirira n'ateekako music. Ekisinga okwewuunyisa
owa Alien Skin ng'asinga kuba wa Alien Skin n'azinirako ne bamuwaaki sente n'asasula akaziko muno mwomulabye nga bamuyamba waafiiridde okitegedde bulungi kati nga wamaliriza ng'agenda ewuwe baamunonna ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala ku Fangoni ne bamuggyako akazindaalo ke n'essimu ye era omugenzi afudde essimu ye bali bagibba okitegedde bulungi ne bamukuba wamala okumanya nti anoze ne bamuleka ensi emutwale n'agenda bagenda okutuuka okumutwala mu ddwaliro nga buli ddwaliro limugoba kati yafudde ewantu ogamba otya nti nno ogenda kutereeza eggwanga nga tosobola kutereeza bantu ngaabo ekisooka bagamba baali baafunamu obutakkaanya nani ne Alien ati bino ebya social media okufuna obutakkaanya nange bino byenjogera nti Alien kye yakoze kibi ompuliriza bulungi kiyinza omuleetera okulowooza nti simwagala ambu yo yakolanga live ng'abavuma owaaye nkunyumiza bye bagamba sigamba nti mpagira nga bagamba nti nga yabagulako empalana ng'abavumakola live ng'era bamu babigamba nti abeereyo ne King Saha yadda ludda lweri kyembuuza etteeka ligamba litya ku muntu akuvuma muwaabire bamuwaabira ne poliisi n'etamukwata nze nkuwadde entabwe weeva tewaliiwo kwewozaako konna yadde omuntu ategeera nga ggwe okwogerayo ekigambo kyonna nga kiwolereza omusango gwa mada bano abaana gwe bakometinze ku muntu because tebagenda stoppingako oyo kubanga si gwe basookerako ate balina omulala gwe batta ogwo omulambo gwakubiri mu kabinja ka Fangoni ne teyafiiridde ku Fangoni wuliriza bamukubira ku Fangoni n'avaayo nga mubi embeera gye yaviiramu omusango mu poliisi gwali badde gwa assault bamu assaultinga senga tafudde wamala okufa omusango gwa assault gufuuka murder case it is now a murder case and people concerned is Alien Skin and his allies if you don't put Alien Skin in the hands of the law, that means you are going to create other youth gangs to do likewise. Waliwo amazima wetulina okugajjayo eggwanga lino lyaffe omwana w'abendi afudde kati gwe kino okinenyeza ku ki government okiraba ku Alien Skin yekka oba gangs obuzibu buli ku gangs ez'enjawulo omanyi muno buli wetuyita ku Salama Road tunenya President Museveni obutakola nguudo yowa Minister of Works tetumanyi nti Katumba n'ebyamukama mukwano gwange Fred be bavunaanyizibwa ku ekyo netunenyani Museveni takoze nguudo mu ddwaliro otasangayo ddagala President Museveni si yowa Minister of Health si musawo nakuba achenge si yowa health amanyi n'eddagala na buli kika ky'eddagala akimanyi kuba dokita tunenyani mu ddwaliro obutaba ddagala misanvu yennyini nga tetunnamanyi oba Alien Skin yakuba oba yaliko kubaakuba oba nedda tumunenya olw'okukubira omwana ewuwe abantu be bakomandinga ne batta omuntu ekintu ky'okuteekako omuntu nti yasse omuntu kinenemu poliisi yiino yakyogedde oyinza okulowooza bintu bya poliisi byonyumyako oyinza okulowooza tuli mu wolokoso wa TikTok abantu abamu mulina obukyayi ku Alien Skin poliisi yiino buli lwabaakozeeko akantu ne mukazi anti teriyo omuntu awagira Bebe Cool atayagala Alien Skin kati gw'owuliranga Bebe Cool ajja okunyiigira ng'oyogedde amazima leka ggwe nkulage nakakusindikidde nadda tonnakalaba kaako poliisi launch manhunt for singer Alien Skin over death of former Fangoni forest dancer. Jinyige mutu jirabe. Oyinza okulowooza ndi oyinza okulowooza ndi mu mboozi. Yiyo. Gisome abantu. The deceased has been identified as Namuwaya Wilfred. Allies top dancer, formerly linked to Fangoni Forest, was assaulted
and later died on Sunday, September 22nd, 2025 at Mulago Hospital. It is alleged that Namuwaya was picked up from his Indeba residence on 20th September by someone identified as Musumari, linked to Fangoni Forest, and led him to the home of Alien Skin, located in Chizungu Zone Machinde Division. According to the report, Namuwaya was assaulted on the order of Alien Skin, who instructed his team to discipline him for leaving the forest without permission. Patrick Onyango, Kampala Metropolitan Police spokesman says the group severely assaulted Namuwaya. Severely assaulted Namuwaya, who was later abandoned on Chifamba Zone and rushed to Mulago Hospital by Good Samaritan for treatment, where he was confirmed dead on 22nd September. He identified the suspect on the murder case as Murwana Patrick, alias Alien Skin, and the other identified as Commander Mudogo, Ibula Kabadia, and Mijagulo. The Forest Fangoni gang has reportedly been involved in assaulting former subscribers and other over the past 2 weeks, with many victims fearing to report due to potential harm. Last year in November, Alien Skin, together with some members of his group, was arrested for assaulting 2 doctors and guards of Zambia Hospital, blaming them for recklessly leaving their friend to death. Ono eyasooka okufiira ewali Enskin gwe bagamba nti emmotoka yadde emabega nekola ki nemutomera ku makya. Ensonga ze twogerako poliisi yaziyingidde dda but tekikola mawulire. Bulijjo poliisi ebiyingiramu nebikomaawo. Bulijjo poliisi ebiyingiramu nebikomaawo. Naye olwaleero katulinde oba ebikomyawo nga bulijjo oba inaabaako kyekolera bannayuganda abasaana okubeera safe mu ggwanga lyabwe. Omwana Namuwaya yafudde top dancer naye abadde muzinyi bambi tabadde na mukisa. Politics wayonooneka aleeta harm ku bantu ba bulijjo. Gwe toogerako gwe bagamba mbu bamunoonya tebamunoonya balimba. Ali omu ku balina okuyimba ekkololo ayimbira President Museveni leero. Ali ku timu ino okuwenja akalulu. Olina okulaba yaka video nga yagenze. Kalade bamukwate. Kati wano. Nuri yaliko NRM secretariat. Ku video bwafuluma. Mu bongo obo amaanyi agajjawo agakola ebikolobero wano. Mu weeks ntono yalumba ekitebe kya Nuupu omulundi ogwokubiri. Yalumba ekitebe kya Nuupu n'akifukamiza. The dead politics in the country leaves civilians on harm and death. Ebyobufuzi mu nsi oba mu ggwanga bwe bifa bireka bannansi mu bulumi mu kunyigirizibwa ne mu kufiirwa obulamu. Okutandika ne 2036 tugenda tereza eggwanga lyaffe. Kino ekisanya kyogenda okusooka okutwala ogenda kuba otereza. Kyakutereza ggwanga. Ebyobufuzi bibeere byabufuzi era mu sizoni y'ebyobufuzi. Ebyobufuzi we biggwa gwe yakwatibwa olw'ebyobufuzi olw'okuwagira munyagwa gwa basooka okuteebwa okuva mu kkomera. Kasita akalulu kamala okuggwa kubanga kaba kawedde.
bakute lwaki bakukwata olw'ebyobufuzi n'obeera mu kkomera mpaka mu kisanja ekiddako. Kino Museveni agenda kikola atya nti omuntu gw'olina ku ggaali talina kyagenda kikola kuba ye agenda. Ngamba kino eky'abaana bano abakola effujjo okuleva eyo bano Museveni talina muntu we. Kyogamba Lyenskini mukwano gwa Museveni osinga Kayihura. Anti awo wembadde ndagaawo so kati kiki kye tuyinza okusuubira. Wamala omukozesa byamwagaza amateeka ajja gamuleka ajja muteera embwa. Ndi bino byonna abikole ng'akimanyi. Mukwano gwange si papa akyali mu kkomera. Mujjukira mu kalulu ka 2 teyali mwangu AK-47 pa kati aliwa yatambulanga ng'ennamba plate ye eriko kifaananyi kya President Museveni. Akyali mu kkomera paka olwaleero. Kakati Lyenskini omugamba bajja musiba we batamusiba ne bamulemerera omukwata mu gavumenti eno muyange ngenda kumukwata. Ate noli serious we bagaana okukwata Lyenskini mu kisanja kino lwaki tomumuwabira we baga emisango nkugambye poliisi egambye n'abalala bakyalina emisango mingi naye batya olw'okubatuusaako obuzibu naye ng'emisango olwedde poliisi gyeyina gimala okuinvictingani. Kale kankubuzayo ekibuuzo kuno poliisi yeetaaga kuwaabira ki ku musango gwa Mada guno? Kulina okubaako awaaba. Yeetaaga buwaabi ki ku musango gwa Mada guno? Kulina okubaako awaaba. Kati nkowoola famire y'omugenzi webanga terina busobozi bugenda kufuna reference ku poliisi obanga etyayo enoonye jemba bakunoonya ogenda kweyimba mu Lyenskini. Sigenda mweyimbamu ngenda kunoonyeza abantu abo obwenkanya. Famire y'omugenzi wemba mutyo nga temulaba temulina musobola kufuna bwenkanya nga mutyo ogenda ku poliisi ofuna reference ku musango olwedde oguli ku butambi ogulina n'obujulizi nze ngenda kubayambako. You look for me. N'abantu abalala abaagala obwenkanya mu ggwanga abalaba ng'ekyakoleddwa abaana bano kibi nammwe nsaba munneegatteko eggwanga lyaffe lireme kutambula. Ogenda kufaafagana Lyenskini ku kino kye yakoze. Is killing other people. Naye nti waliwo abantu abalala abakyali abalamu abatambula nga balina obulumi kwa Lyenskini. Ye yekka akosezza abantu. Nalabye omwana omulala oyo Fikigazi oyo ye yamutwala wa Lyenskini ne bamukuba. Fikigazi yamutwala namugamba uno mubaleetedde. Lyenskini n'ayambala giravuzi mu ka video n'amukuba ng'omulenzi tamuddiza. N'amukuba. Kane Fikigazi ogenda muwaabira. Ngambye wenti njagala buli muntu ku lw'eggwanga eddungi. Kino kyengendo bakolera nga sinafuuka president mu 2031. Buli muntu alina omusango kwa Lyenskini nga poliisi egamba tegiraba. Noonya tugizuukuse tugirage eggwanga poliisi egirabe ku mpaka emuvunaane ng'amateeka we galagira. Tetugenda kulinda mirambo mirala oyo afudde w'embaale ekyo bagenda kutta Nuruddin bagenda noonyamu omunafu kunze naawe ababaddewo mu katambi kano nga tukola owulira bulungi gwe bataatufune ffenze naawe banoonye oli akwata kamera onabeera ku kamera yaani basooke bakubire Moze simanya Megatron ajja tegeera nti bakolera Museveni nga tebanabakuba Moze tusooke tubateeke mu mbuga z'amateeka. Nkulayirira Lyenskini nze wemala okufuuka president mu 2031 balibanga tebakutte nga amateeka ne gatakola kati gagenda kukola. Tugezeeko omulundi ogusembayo. Oli abuuza abantu bangi battibwa. Banaye buno si bukyayi. Tolina bukyayi kwa Lyenskini. Bannange muno kuno kufa kw'abantu. Omanyi abawagizi ba Lyon Island. Muliriza kye nkugamba. Kuno kufa kwaki? Kw'abantu. Kw'abantu. Don't take someone's death for granted. Don't. Zino gangizi zemuwagira ne gavumenti zeeraba nga zigenda mu maaso. Bakuba abantu. Zigenda kuva mu control yammwe.
one day one night General Damulira ezo ganga zigenda kuva mu control yo nezo zoyina naye ayina ganga naye ayina abana General Damulira ayina ganga anti ya meeting abana ba ghetto era ya abayina campaign ye ne campaign njira binga bagenda bambadde ebintu ya NRM bagenda wa president opuliriza bulungi General Damulira olunaku lumu ezo ganga zigenda kuva mu control ogenda kubeera nga zoyina ozina ng'osobola ozicontrollinga but ezecreatinze ewalala z'otayina zituuse obulabe ku bantu zino gangs z'abalien skin bafiki Gaza n'abalala ze mulaba ze bakola zigenda tuusa obulabe ku bantu abaki abalala kati tubadde tuyina okubasalira amagezi n'okubalaga nti kye bakola okubeera awamu si kibi naye bye bakola nga biri wamu nga birimu okwasalutinga abantu n'okutta abantu bikyamu okwegatta geemaanyi nga mwegatta kubaako kye mukola ekyongera ku ggwanga oba ekibongerako so okutoolako simanyi lwaki komanda Mudoga akyali bweru wa komera simanyi lwaki ali enisikini akyali bweru wa komera simanyi lwaki abo bonna poliisi beeyogeddeko mu kiwandiiko bali bweru wa komera twali badde tulina abo munda nga we tunoonya abalala abaaliko madda omusango wano omuntu ogwabadde atyo kola mu mateeka g'eggwanga Uganda ogukyasinze gubadde gwakutta muntu webaba nga abatta abantu baniigiina tugenda kubeera nga buli teeka bannayuganda basobola olimenya omusango ogutiibwa omuntu ayagala okweyimirira n'atakweyimirira ng'awulidde gyakweyimirira ku musango gwaki kutta muntu kati webaba nga abatta abantu baniigiina ekijja si muntu mugenda kufuna obukulembeze obulungi nga nze President Museveni omugamba kine I advise the police to immediately arrest that idiot. Omusajja ono omulinako obukyayi. I advise the police. It is alleged. If you want, if you want Ugandans to still keep law in the country, order. Arrest those ones who have broken the laws of the country. I advise the police. And Uganda, if you want Ugandans to still keep laws of the country, immediately arrest that gang that has broken the laws of Uganda. Failure to arrest him, you are creating more comfortability in breaking Ugandan laws. I don't usually speak English. I speak English where necessary. I want all policemen to understand my statement. Clear. I want you to take me clear. Get what I have said. These people have committed murder. Besides that, it is not the first case in your police for assault. They have been making cases of assault. I myself have ever come to police of Katwe that day when Alien Skin attacked Badjo. And the reasons to why I stopped collaborating with Badjo is Badjo being stupid. You are abusing an elder in Machine. Badjo. I told him, you should not keep quiet. You should not do what these people are saying. You should do full figure and group. Let this man be arrested. What he did was out of the law. But they sorted it out. But you said out of it is okay. We were at police. It was not at court. Katwe police there, I was there. It is Badjo who called me. Badjo kept quiet and then negotiated. I said that one is a that is case. Settling outside. Are you getting me? These people of gangs are going to harm our innocent people. These people of gangs are going to harm our innocent people in the country. If police cannot arrest them. So what should the police do to these gangs? Bakola amateeka kyegalagira. Gatya. Amateeka police gakiragira kukola ki? Senga omuntu atta omuntu.
No, ngamba kugangiza zonna kati kuba kati ebivaamu tubirabye. Kwekuba kweyoola. Kuba ne alien ayinza okuba yajja in defense. Nga gange eyo yali emulumbye. For this alien's case teyabadde mu gganga. Banoonya omwana omuzinyi. Atalina mu gganga yaabwe nti mukubi wa bikondo ba muki. Ne bamutwala ewa alien skin. Ne bamukubirayo nti yali abavuma. Ne bamutanga 2 n'afa nga 22. Senga ono omwana yabadde abakuba bamukuba. Okitegere bulungi. Twaligambye beerumbye ne beekuba. Naye bamulumbye ne bamulweta ne bamukuba. Okusookera ddala eyamuleese ayina kubanga ali mu kkomera. We yamuleese bonna abaliwo balina kubanga bali mu kkomera. Osobola olumiriza abantu abo mu kkomera. Mbuki? Nti be baabikoze. Katambika kano omulenzi yakeyogeredde omugenzi. Obujulizi ayagala obujulizi obusuka kuba omugenzi. Ayina kugenda ate Magombe. Amuggyeko obulala. Ne buli recorded. Ng'omulenzi ayogera nga bwe baakoze eki? Bwe baamututte. Nga story we yakoze eki? Kozi yagambye atya? Yabadde. Bansanze nga ndi wano. Ne poliisi n'ekiddamu nti bamusanze nga ali wano. Ne basooka ne baŋŋamba bantwala ne ŋŋaana. Abantu ne bakuŋŋaana. Awo wennyini ewaava waabaddewo abantu abakola ki? Abalaba. Ne bamugamba bamugenda kweshoti nga mukole eki? Mugende. Ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala ewa Kabira. Ne bamutuusa mu Kabira ne bamukuba. We bamala okumukuba nga 2 ne bamuta. N'akomawo ewaka nga rediyo tagiina n'essimu tagikola ki? Akazinda loke takayina n'essimu tagikola ki? Tagiina. N'agamba abantu bankubye. Kaakati abantu ne balaba nga ali bubi. Ne bamutwalako mu ddwaliro ne bamugoba. Samaritans poliisi beeyogeddeko. N'ebifaananyi byabwe mu ebiri. Omukazi agambye omuntu ng'akuttira omwana we afaanana waatyo. Samaritans ebifaananyi mu ebiri mu kaki? Mu kavidiyo. N'agamba ne balaba nga tebali amuyamba. Ne bamutwala mu ki? Nga 2 n'afa. Ne balinda maama we ali wala. Alina okujja. Ne bamutwala mu ddwaliro nga 2 n'akola ki? N'akutuka. Nga 2 n'afa. Isn't that a murder case? Omusango teguyinaako mirandira. Kugamba ofunye ogutandikira. Gwe nkanankana ng'omusango nti gundi waliwo yamukubye essasi n'adduka ate twamutegedde. Essasi eradde lidduka lino. Oba okitegedde bulungi. Omusango guyina emirandira. Basooke bakwate bano nga we banoonyereza. Bakwate abateebezebwa by'eggwanga mu bantu ba bulijjo. Mu bulamu bw'abantu. Nekino tekyabadde kya byabufuzi. Ono amaanyi agajja wano mu bano baakolera. Wanze newe mukiteeka mu byobufuzi. Ono amaanyi agajja wano mu bano baakolera. Ne leero bagamba bamunoonya ali kololayi mu kuyimba. Bagamba mwagala bamunoonye kololo. Ne Nobati baamusena. Kololo. Nobati baamusena kololo. Omanyi lwaki baamusena? Kubanga bayite bagina kye baagaza Nobati. Nobati kipapula. It's just a useful idiot in NRM. Tebalina kye bamwagala. Era omuntu amwagala ali omu bwe yavumiranga abantu abalala. Kalangwa yamuweereza $1,000,000. N'amuta. Yamuweereza $1,000,000 ne tusonderaako. Nze ndi omu ku baazisonda. Kalangwa yamugamba. Yamuweereza $1,000,000 nga tumujja mu kkomera. Kuba teyamutumako okukola bye yakola. Bamukwatira mu bintu bye NRM. Ne bamutwala. Baba bamuta olw'ebya NRM ne bamukwata olw'amabanja g'endongo. Bwe bamukwata olw'amabanja g'endongo nze nasooka ku kkooti. Kubanga ugali mabanja gaki? Gandongo. Era wentuukayo nga twetaaga ssente. Kalangwa era nakubira keke essimu nampereza $10,000. Nantuma nterekoyo omuntu azireeta. Nekubira Mukaya nampereza $10,000. Nekubira Michael Mukaya era omuto omukulu n'omuto ne baleeta $10,000. Okitegere abantu bonna be nakubira nze 10 lyajjanga baleeta ssente owulira bulungi nange ne nnyongerako entono ne ba Robert ne bongerako n'abantu abalala abamulikaawo ne baganda be ne bongerako ne tuweza $2,000,000 n'ekitundu ndowooza ne bamuta kuba nze navaayo nga ssente ziweze nga ngenda mu meeting era bamutakola era yankubira nanneebaza nakubira n'abalala n'abeebaza okumuyambako okuva mu komera. Seri yali teryamwetaaga yali bbanja nga lya $5,000,000 naye erimu enyali teryamwetaagayo yeteekayo bwete pozi waba ayinayo mukwano gwe nga Kalanga n'omulala abo akuuma abo abakwate butiribiri naye yalumbaganya sale
ebintu byali bitambula bulungi atwe okutta emikwano byali bitambula bulungi yagutta ogumunenyeza ogwo yagutta yanyiiga teyanyiiga yakozesa butategeera tebanyiigira mugagga atogize omugagga tebamunyiigira oba oyagala okuwangaza omugagga w'omunyiigira nga toyogera aleme kumanya bw'onyiiga muto kyamuza na ntondo zo samba bukebe otowolukoke tajja kumanya nti waliwo ekyabaddewo tebanyiigira mugagga naye bw'otambula oga omusajja ono atumanyiira alowooza tolina ssente onyiiga omuntu atalina ssente tanyiiga onyiiga biki bw'onyiiga toyogera bw'okola ensobi n'onyiiga toyogera omwavu takkirizibwa kunyiiga tolina ssente onyiiga tolina ssente onyiiga biki tolina ssente bw'onyiigira omugagga toyogera kimire guma n'obusungu bwo buli w'omulaba kikulume naye tomulaga ate waakuwa ssente ng'olina obusungu bwo zikwate baako kyozikolamu mpola mpola ojja kutereera kuba omugagga let me tell you something waliwo abantu nga bakyenjinsa obulamu bw'abantu people don't know oyo sale senga si ye muganda wange Daudi Mugema yalifudde talina walekedde baana be sale musalo oyo yakwata milioni 16 omukono ogwo gumu nazuwa Mugema nga kiki nga Mugema mulwadde nawe gende wakujjanjabe Mugema nankubira namugamba Mugema soko ogule nnyumba nangamba jemba twateesa wenfuna sente ngula nnyumba ngenze gula nnyumba era nagenda nagula ennyumba ebirala byonna bye yakola okwejjanjaba biki yabikola ng'agulidde ng'aguze ennyumba kati abaana ba Mugema bayina ewaabwe lwasali musalo gwengoveri omukakkanako okitegedde bulungi bayina ki ennyumba lwasali musalo oyo omuntu asobola okukyenjinga obulamu bwo for once and for all tomuvulunga tonyiigira mugagga onyiiga kigwe nobati onyiigira salovumesa waliwo ebigambo ebyokwogera nti oyogera ekintu kulwokuba si kituufu ompuliriza buli naye tovuma gamba nti Jenosali Musale yakola kino kikyamu oba okitegeera bulungi naye tomuvuma nti olinga kino sajja alinga nga biki batwale eri nowesoozaamu awo mbwezo ndaba ani Tamale Junior yeetondedde omugagga aliwo yafukamidde ne yeetondera oyo omusajja wa namba emu gundi bamuyita Amini simumanyi simulabangako oyo mwami Amini simumanyi simulabangako naye ebintu byakoledde abantu bowuliddeko bempuliddeko abamukutteko mu mukono akyusizza obulamu bw'abantu Amini oyo kituufu naye simumanyi simulabangako naye akyusizza obulamu bwaki nange bempuliddeko bamusiima gwe ng'oddira omuntu oyo life changer gwe ng'omuvuma andi yaba ayambi bali tayambye wuliriza ono kyagamba ono yamuyambako Junior yabawa ssente mu boys dormitory yamuyambako ate n'amala n'amuvuma toyinza kuddira mugagga n'omunyiigira toyinza kuddira mugagga n'omuvuma oba asigaza amaviivi afukamira nnyo mulabye ekkolola jjanju ku nju watuuka waagwa awo wonna talina mu kukola nsobi alabika yanyiiza ensi nnamba awo wonna tali mu kukola nsobi abeetondere be yanyiiza kasita babanga bagagga so omugamba kye yali akola kyali kikyamu nnyo taddanga muvuma omugagga Junior n'ekyezo toyinza kudda ku Amini n'omanyiira ng'agulira abantu emmotoka omuntu n'agulira emmotoka nnamba nagamba nkutadde genda Amini simulabangako ekimunjagaza kiri eki kukyusa bulamu bw'abantu kiri kimu kukyusa bulamu bw'abantu n'akyusizaamu n'obulamu bwabo bemmanyi ne bamuweerako obujulizi namba emu aweera Amini obujulizi namba emu mukwano gwange olunaku lumu twali tugenda ku show yange nga namba emu agenda kunnyambako ey'emitiyana Amini n'amukubira n'ava mu mmotoka ekiro n'akomawo e Kampala omugagga akubye nemugamba omugagga waba akubye ddayo katunoonye akuyambako wano omulala Duncan yali agula emmotoka nga bamubanja milioni 10 namba emu n'amutwala ewa
ewawo y'omwami gwe bayita Amini gwe simanyi. Amini n'awadde akadi miliyoni 10 omukono genda omalirize ekizibu kyo ng'oddira life changer ng'omuvoola. Amini is a life changer now. Atachanginga bulamu bwa muntu omu. Akola ebintu nga si gavumenti yebikola. Ebiseera ebisinga abantu bayambibwa gavumenti era balakayanira gavumenti obayamba. Toyinza kumanyira Amini ayamba abantu kulw'okwagala. Tebamanyira mugagga. So Junior omugamba tamanyiranga bagagga. Mwebaza kuba yeetonze taddangamu manyira omugagga. Engasi yavuma zaawe eddewa. Zaawe omumanyi omugagga wa Amerika. Mumanyi muwulira. Yamukola bwa. Muwulira buuzi naye simumanyi. Era nange mpulira bawulire ne. Wabula mwagala lwa kujjanja bakamiliyoni. Lwazi. Yamujjanjaba. Siyo emutoyebwe. Yoyo. Oyo mwagala lwekyo. Ati kamiliyoni. Is my life brother mwana. Atya. Oyo muganda wange walo. Kamiliyoni. Kwotava. Nga batamanyira mugagga. Tebamanyira star. Star tebamumanyira. Life star tebamumanyira. Oba star bwange okubukola okumumaintaininga kizibu. Kamiliyoni amumaintainize emyaka gyonna. Emyaka gyonna. He's the number one star on the boys regime. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone. He is the number one star on the boys regime. Otaddeko ne smile. Bw'omutuuseeko. Oyo! Oyo Chameleone. Kikyo He is a number one star on the boys regime. Ng'otegeeza ki? Ye star asinga era ku mulembe gw'abavubuka. Abavubuka kyuseemukko. Abantu be bakuliridde. Batya. Abawagizi be. Teyali badde star ku mulembe gw'abavubuka. Gwe kyogamba Sebata si legend. Mu legend muzira. Kyogamba ku mulembe gw'abavubuka tolabanga balina gye bamulese. Wadda nnyo. Ayi taata wange si legend. Mukulu Gerald Kiweewa. Abantu baali nabo. Wuliriza. Naye bane alina audience gy'atalina ey'abavubuka. Era bw'omulabe. Mu bukadde bw'akyagiina. Kyotegeeza nti ono yabeera sita ku mirembe gyabwe. N'abeera sita ku mirembe gy'aba Radiant Weasel. N'abeera sita ku mirembe gy'aba David Lutalo, ku mirembe gy'aba King Saha. Ewuya bulungi. Kubanga David Lutalo ne Saha bajjira wamu. Mu area y'emu myaka giyitinganako. Okitegere bulungi. Nga bamaanyi nnyo naye ng'era Chameleone star. Ne ku mirembe gy'abana abayimba kati. Ompuliza bulungi. Era kwali ye star asookebwako. Mu bufunze Dr. Jose Chameleone is the music industry of Uganda. Bakubuuza who is Jose Chameleone? The music industry of Uganda. Ebe etudde. Era oba okuŋŋanya abayimbi olufuna Chameleone n'otafuna balala. Gwoba onoonya abayimbi. Bwe bakutuma abayimbi mu Uganda. Gwe bagaye Jose Chameleone. Bw'olufuna Chameleone n'otafuna balala. Abasigadde envandiiro. Gwe kuggwe nga bw'okiraba. Sikunze ku buturufu bw'ensonga. Gwe kasita ofuna Jose Chameleone bw'oti. Abasigadde envandiiro. It's not that they are bad artists. It's not that they are not good. They are very good, but he is the best. Nkutegedde. Mbadde manyi bali tebaliwo wadde. Weebali balungi, we need them. But Dr. Jose Chameleone is the head of the music industry. So ekimutuukako kikutuukako kikukwatako. Tekikwata ku nze. Kikwata ku ggwanga lyonna. Eggwanga lina okugamba eggwanga lina okunnyogoga. Chameleone bw'afuna obuzibu. Ne kati ne ataaka gye baalimu ne Alien Skin wagiraba. Ani yaliwo mukyamu? Teyali ataaka. Olutalo badde olulaba. Abalenzi baali bamanyiira omuntu gwe balowooza nti kati talina bavubuka abo. Kyekimufuula ow'enjawulo. Nti era baamumanyiira nga balowooza be balina abavubuka b'amaanyi. Ate ye n'atalwana ate abavubuka ab'emirembe abaali badde abawagizi baabwe. Ate bo ne balwana olutalo era baaluwangula. Tewaliiyo. You don't know the cost. Alien Skin is a cast. You don't know the cost. Wuliriza. Tomanyi cost. Oyo omwana gy'akozesa olunaku okuva lwe yamanyira Chameleone. Leka naawe. Anti abayaaye ba Alien Skin baakusasulira. Aba Chameleone baabwereere. Nedda ssebo.
nkugamba ebigambo bino bijje mmoyo abayaya alien skin bonna bakozesa batambula nabo olunnyuka abasasula abayaye ba kamiliyoni bakulo abayaye ba alien skin bamwagala kullo bakasente naawe nedda sebo tebamwagala kullo talina bayaye abiri naye ate alina abawagizi era mwe mbadde nzijo okitegedde bulungi talina bayaye abiri bamwagala kullo naye alina abaki abawagizi abawagizi abayina waliwo abawagizi abatalaba nakulaba nti yasse omuntu oba enkambi ye yasse omuntu bali mugala bakina ekibuto era kati mu comment section wogenda otegeerera abatayitegeera buli muntu anaagamba mbu kyenjogera kikyamu tasaana kulamula nga amateeka we gagamba ompuliriza bulungi ng'omanya tategeera talina magezi ali mu kuwagira tali mu kutegeera okuwagira kulala n'okutegeera kuki waliwo awagira nga tategeera atya ng'awagira n'atalaba na bikolobero omuntu byakola gw'awagira. And music is a feeling. But music takujjako magezi ga kutegeera. Music omuwuliriza wano. Music omuwuliriza wano nga bamuyimbi. Okutegeera kuli munda mu ggwe wazaalibwa nako. Kati nkutwaleko mu Kamiri. Naye bamusibe. Ate Kamiri nga bamusibira ki? Ensonga ziri enkadde. Ensonga enkadde buli ssaawa zemuleeta. Leka nkulage. Linda konkulage. Leka nzogereko. You don't want me to about it. Ensonga enkadde zonna zemuleeta zaagenda mu mbuga z'amateeka. Obadde okimanyi? Okanya nazo. Obadde okimanyi? Okanya n'ebyavaayo. Obujulizi okanya n'ebyavaayo nzikanya n'ebyavaayo obujulizi bwabula musindike maama wajjo muyambeko bafune ku bujulizi obujulizi bwabula obulaga nti ono ye yakikola era senga tebwagenda mu mbuga z'amateeka ompuliriza bulungi nakyo nali bane sikanya nakyo nange we ŋŋambira nti noono atwaliwe mu mbuga z'amateeka obujulizi we bubula n'abeera nga talina musango era ateebwe lwaki kuzirenga lwaki kunkadde basonga nnyo ku ono yekka kwaliwa ono owuwo Kamiliyoni kunkadde basonga kwani omulala nze omwana yampayirizaako mu nsibi emmotoka ye n'akiteeka ne mawulire ompuliriza bulungi naye nalina sheeka peeka oyo omwana yali manager wa Kiravage by then kati simanyi nsi gye yamutwala gye yabuulira lwa busiru nenkola nabo ayo nyugunya ye yamundeetera jjajja azunza abantu abudu nyugunya mukulu wange wamundeetera ne tukola naye mu gurupu kati we tugenda okukola sho ne zitusala Nyeruwe ehoyima eyo naye nga nyina she nnene ekapeeka kati tutuuka ekapeeka nga neetaaga essente miliyoni mmeka zaali nnya okusimbula ebyuma na buli kimu azaali 3 kati nga siziyina kati omusajja najja otuwola ssente batuwola ssente z'embaata nga emmotoka yange eri Kampala nga ku kyalo tulinako mmotoka yaani ya Kireva yoyo Jesus yeyita Jesus ne tukkaanya nze Bulayani Sidimaani ompuliriza bulungi ne Jesus ne Nyugunya n'agamba nti waba oli ng'agamba oba wa ssente wakiri mu mpakingire emmotoka Jesus n'agamba muma mu parkinga motoka yange nange mugenda kumpaayo amagoba tigasente mmeka tiga mitwalo ameka 5 jukira batuwa miliyoni 3 nga tukkaanya nti tugenda gamuwa kuba yayinawo omusingo gwe tulinawo nga n'oli essente ze zikola emiliyoni etya ayagala nnyo ze miliyoni 4 n'ekitundu ng'endagaano egamba be basooka ozisoloozaawo nga mbakolera endagaano nga basooka okusoloozaawo ompuliriza bulungi nga tusolooza leero oyo omwana n'agamba nti nze nasinze emmotoka ye ng'asinziira ku ndagaano gye twakoze kubera nga twagikola tusinze emmotoka eyani eya Iwishi ekika kino ya eno okite avunaanyizibwa ku bbanja eryo yenze endagaano gye yakozesa n'agamba nabadde nzibye nti nabbye emmotoka ye naye sente ze yazifuna n'oli yazifuna kuba basooka ne basolooza ne bafunawo ssente zaali ntono nnyo ku ze twali tunoonya naye ku lw'okuba yali afulumizza ekyo
ne kakati omuntu asobola okisanga n'atwala ekyo no kyengamba mpuliriza bulungi kitegeeza ati kitegeeza nti ensonga ezimu ezigenze mu mateeka at least bwe zigaana okukola nga zigenze mu mateeka alina obuvunaanyizibwa si ono gwe batutte mu mateeka obuvunaanyizibwa buva ku bannamateeka abalemeseza ensonga eki okukola kati ensonga ya alien skin egende mu mateeka bannamateeka wakiri bagiremesa okukola ki okukola ye alien skin ajja kuba yejeeredde kuba amateeka gajja kuba kyegalamudde kyekituufu newe kinaabanga kyekikyamu ontegedde bulungi nkutegedde ye amateeka we ganaalamula ojja mujjako engalo basi mba mujjeeko engalo naye kati nga tannagenda mu mateeka awo wesikwataganira nabo lwe baamutwala mu mateeka wakkanya n'ebyavaayo ewa luno lwe baamutwala olwabajjo lwe baamutwala mu mateeka gano ag'eddwaliro ag'essimu namatira wamatira nagamba amateeka we gato gakoze eki bwe galamudde wategedde bulungi mpulira nakola ki wamatira kati gwefa kimu agendeko mu mateeka tulabe kye gagamba bannayuganda basigale nga bakyawa amateeka evalue ne bannamateeka so si nti etteeka lirondamu nti lirondamu nti kono likola kono terikola ki naye ekyo wakirabadde mu Uganda nga buli muntu etteeka likola ku ligwe lyagadde munnange ekyo nakyo gwakiraba likola ku gwe lyagadde omunaku tasinga musange Uganda ekyo naawe okimanyi ebyo nabyo bigambo mbiwulira naye era waliyo n'abanaku abasinga abagagga waliyo n'abanaku abasinga abaki Kabanda yasiba Nabukeera otegedde bulungi Kabanda omumanyi oba Kabanda ye yasibwa Nabukeera Nabukeera bamusiba olimba Kabanda mu COVID Kabanda gwe basooka osiba n'avaayo n'amutwala eruzira abagagga ne bakuŋŋaanya kyamutwala Kabanda John anti Kabanda mubbi yabbako emmotoka ya taata wange olabye endowooza naye bwe wabba emmotoka kyeŋŋambye nze Kabanda ebyange birina obujulizi Kabanda yabba ya taata wange n'oli yalina endagaano ng'otunda emmotoka ye wuliriza kyeggamba ebyoli byalina endagaano era zaali endagaano mmeka bbiri ezira eri wakati wange naye n'eri wakati waffe neyatuwa ssente okitegedde zonna zalina obujulizi kati ate ye Kabanda yaguza taata wange emmotoka n'amusasula n'amumalayo n'ajja n'agibba kataata wange engeri gyali omusajja omuganda ndowooza yali agitaddemu emiti gye negwa ne bagiremererwa ovudde Nansana ng'ogenda wakati awo Kavule Nakaluvule n'agiremererwa Naluvule Kayunga n'agiremererwa muzeeyi n'agiddamu n'agifuna n'ajja ku kooti Nabweru ompuliriza bulungi n'ateekayo omusango n'agamba awo simanya emmotoka simanya teyagimalaayo simanya ze yasasulako simanya zaggwayo biki nayogera ebintu awo nga bingi nga byonna bya kibbi nga nze nsoma ne ngenda ne taata wange ne ntuukawo ng'ebintu byonna bya kibbi kuba byonna nali mbimanyi nga nabirimu ne mbuuza taata wange tofiirwangako nagamba nali nfiiriddwako ne mugamba Kabanda akole endagaano nti tomubanja takubanja talidda mukolagana naawe paka ng'ofudde omwe emmotoka ye atwale emmotoka ye tugende tukole tufune emmotoka endala endagaano yayiko n'obujulizi Fred Sebatta yaliwo ne Fred Sebbaali awo ku poliisi nange ne Ronald bamuyita Meni Kabanda okumanya mubbi n'akola endagaano eyo ne taata wange era toyinza kusanga Kabanda n'akolagana ne taata wange mpaka ng'omu ku baafudde era emmotoka yagikwala n'agitwala Kabanda mubbi nnyo naye omuntu gwe yatwala ku poliisi taata we lwaki yateekawo obujulizi obukakasa emmotoka nti yiye yakola waati Kabanda we yali atuuse yali asobola n'okutta omuntu olw'emmotoka kibiina njagala kumanya taatawo lwaki teyaleeta nti nasasulira wano yabuleeta poliisi neekola etya nga Kabanda ne kooti poliisi neekola etya yabuleeta obujulizi nga Kabanda yakolaganye edda ne kooti mbuki nga ye mutuufu ate kuki kyogamba tomanyi bantu ngeri gye batambuza mu misango nga nina obujulizi wano nti nagula bwenzi nga tebikyakola kati poliisi osobola okujja mu kooti n'obujulizi kooti neesala etya negamba etya kooti tetwagirinda na kusala omulamuzi yali akola ku misango bamuyitaani we yatunnyonnyola
ebintu byonna ne tubitegeera oba omanyita kankubuza ekibuuzo wali ulieko taata wange muzisaga namulira no yayimba ku Nantaba si muntu ye ng'omuntu si muntu wa ntalo muntu wa wano bintu bye ye kimu kwenywera mwenge ekimukuumye waakyo tayagala nnyo bimumalako mirembe omanyi mulangira kati ekintu ne waba kifiirirwamu nga kigenda mumalako emirembe tagamba nti nfa na kino waakiri akireka yakireka kisajja kikulu n'agamba ekyo kitadde kiga naye nyinamu endowooza nti taata we yali tasasudde emmotoka eyo omuntu talina bw'asituka abajulizi be bano wammanga omugenzi Pastor Yiga Ronald Kabina oba yaliwa Abasi ompuliriza bulungi kubanga twali tukola revival ne Smile Ibrahim Kyolaba abajulizi abamu bakyalina balamu abaali abajulizi ku mmotoka eyo ne bamugamba jemba muzeyi kiwa kyokoze kya Rusina agamba ekyo kikole ki kive mu bulamu bwange kubanga yanoonya ekibagatta ne Kabanda nga tekijja kuddamu kubaawo ompuliriza bulungi kubanga yajja na mmotoka n'agimuguza mu kibanja mpola n'amuwamu ne balance ebivulu shows zino zetwakolanga era ne baziwandiikira era n'azikola okitegere bulungi kati yaraba nga eyo emmotoka weevaawo tewaliddamu kibagatta nani na Kabanda yensonga lwaki mpaka olwaleero Kabanda gwenjogerako omubbi yone yabbye abasuubuzi ne Kabanda timufaanagana okitegere bulungi sina wenfaanagana naye Kabanda gwenjogerako omubbi muganda we Joseph amuweerako obujulizi nti mubbi nnyo n'ab'ekikaaki kati oyo tumuveeko wamuta oyo saagala nakumwogerako mwogeddeko mu nsobi Kabanda wamuta nkutegedde kati eggwanga liyina obwenkanya we si buli muntu omwavu nti tawangula musango waliwo munnanga abalamuzi abatuuka mu musango ne balaba ddala ng'oli yadde ye mwavu ng'anyigirizibwa nga wakyaliyo abalamuzi ababi wakyaliyo abalamuzi abayinamu ensa nga waliyo abapoliisi ababi waliyo abapoliisi abayinamu ensa nga waliyo bannabyabufuzi ababi waliyo bannabyabufuzi abakyayina ensa nga waliyo abayimbi ababi waliyo abayimbi abayina ensa nga waliyo abatakisi ababi waliyo abatakisi abayina ensa nga waliyo bannamawulire abatategeera waliyo abayina ensa abategeera gwe wootegeera ebirala si buli munnamawulire nti wakola ki wabiraba n'abalala babirabanga si gwe wookola ki so eggwanga likyalimu abantu abalungi amateeka gano kyenva njagala galamule gongere okugumya abantu abalungi nti mugume amateeka gakyaliwo ebigambo nno mbyogedde bingi omuntu ajja kuba tayagala kuwulira oba ajja kuba awuliramu kyayagala akomaawo ekibuuzo famire y'omwana eyafudde bakusangawa banoonye Nurudini namba yange agiina oba bajje ku mukutu guno bakunoonye oba bajje ku mukutu guno gwe balabidde obutambi buno bw'olya bulungi gwe mmanyi oli sereba okunsinga banoonye gwe banfune weeba bagamba nti obwenkanya tebabunoonyezza oba tebabufunye ngenda tambula nabo ku buli poliisi okufuna obwenkanya ne bwe banaba bagenda mu kooti nja kubeerawo emisango amamuntu abamu ekibagano ogenda mu misango tegiggwa ate gyetaagamu kasente omwana wamulabye ng'ali yekka teryamuyamba emisango tegyetaagamu ssente emisango egy'okugirira gyegyo emisango egy'obubbi emisango egy'obujulizi bwe buti gojja bujje mu kooti nja kujja mu kooti ne bannamawulire abateeka ebintu bino mu lwatu ngenda kubaleeta tobeewo ng'abantu bakuŋŋaanya totandise nange baasi abantu bajje buli alina omusango kwali ensikini nga teyafuna bwenkanya nga ddala omusango weeguli nga mugamba poliisi tebawulirizza mujje tutambulire wamu mbasiibulidde wano tukwatagane ate olundi nze Nurdin Ntege mbadde n'omukulu Jemba promoter omulangira 231 kozi 3 tugenda n'okwevuganya nange enzijja 231 gwe ngenda kuwa ekifo ekisava byokunvuganya biveeko noonyeza akabi sigenda vuganya gwe aliwo gwe naasanga waawo ate wagenda kuba waaliwo bonna bagenda President Museveni yalangiridde n'agamba akuma kisanja kino nze yabadde nemesa okwesimba naye galadde ofuga mu ggwanga
ate wajja kuba Bobi Wine. Ate Bobi Wine emyaka agenda kuba yaka contesting emyaka emeka. Emyaka ebisanja bimeka? 2. Oyo ku ngeri gye followinga mu ebyafayo bya Mandela. Bobi Wine tasobola kudda 2 mu gumu. Okategedde?